Mauta tulwadde ku kikolwa ekyalo lw'enaalimu tosobola kubanga wakasiramuka n'osaaza n'ofuka imaamu ekisoboka ekyokubiri naye mbagwe nga gwe president teri president kibiina ng'enaalimu tebeetaaga sipiika nga Mawu Mawu wampaka ali unpredictable ali erratic tosobola kumanya kyakuzzaako tebeetaaga sipiika bw'atyo. Speaker ino kubanga ebiragiro biva mu SEC abiteeka buteesi mu nkola si kubuuza nga teyeebuuzabuuza naye Mawu si ye muntu NRM gweyinza okukkiriza nga speaker ekyo taba kulimba asobola okutuuka neyetegerera ekirala tunuulira ku bantu bonna kinoomu abavaayo nalaba Juice General Ashande Tumukunde bakadde b'NRM abasirikale abo bono abagiranita kati ate abo bantu abogera ne President Museveni on a daily basis. Walawo sizira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde nnyo ofedde olwaza n'okusoomozebwa okulala asotuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matiya Sekanjako nyina Honorable Munyagwa Mubaraka ye President wa Common Man's Party kibiina kya byabufuzi ate muna byabufuzi tugenda kwogera n'ebigambo olunaku olwaleero agenda kusooka kubuuzeeko tutandike program so tukwaniriza nnyo saba buze ku bantu abatulaba mbalamusiza abalabi bya MS Media Matiya Sekanjako nena mbebaza okwagira page eno bannaye yes obulamu mugamba otyo nalebo obulamu bulungi onyiridde neyanziza Bona njagala tutandikire ku nsonga y'ekyankwanzi. Kyankwanzi yawedde naye byavuddeyo ekisooka bambagamba nti byalese opinion poll kuba speaker nga zikyuse. Zitya? Nti nga luli zaali ku Anita Mongi AAA nga ku luno zigenze wa Mawu. Ede bikonoonera budde naawe. Anita speaker ddako. Bintu bisatu ebikuba Mawu. President Museveni yagambye seeke yasalawo. Anita ni kuseke naye kwakola ki kwatuula Mawu tatulwadde ku kikolwa ekyalo lw'enaalimu tosobola kubanga wakasiramuka n'osaaza n'ofuka imaamu ekisoboka ekyokubiri naye mbagwe nga gwe president teri president kibiina ng'enaalimu tebeetaaga sipiika nga Mawu Mawu wampaka ali unpredictable ali erratic tusobola kumanya kyakuzzaako tebeetaaga sipiika bw'atyo sipiika alina okubanga ebiragiro biva mu SEC abiteeka buteesi mu nkola si kubuuza nga teyeebuuzabuuza naye Mawu si ye muntu NRM gweyinza okukkiriza nga sipiika ekyo taba kulimba asobola okutuuka neyetegerera ekirala tunuulira ku bantu bonna kinoomu abavaayo nalaba Juice General Ashande Tumukunde bakadde b'NRM abasirikale abo bono abagiranita kati ate abo bantu abogera ne President Museveni on a daily basis. Waliwo nti abadde balina essuubi lya Mawu nti Mawu ono President Museveni okugaana ekisooka okukola statement ezo n'okunyonyola ensonga Mawu mu budde obuwanvu kitegeeza nti n'okumuyita obuyisi ekyankwanzi anzo banga amazima ye president ayagala Mawu neta mwagala kuba speaker Mawu bajamu either wa vice president oba prime minister nenga yenga aina akafuka ino genda sika for bitane binene ajja kujja mu kimu but ekya speaker tebaja kimu wa speaker bwagala ko omuntu anatwala ebiragira amangu ngaba mugamba nti tusoka kukwaza okuyisa weteeka ly'omwana nakkiriza seeke nga bwetuula nembwa agenda okole ABCD kyakola ne Mawu wampaka toka Mawu naye asotuka kuba speaker na nze Mawu nali naye mu DP mumanyi waliko ne mu DP bwe yamaye nze nali mu DP ekibiina kye nasooka kuba mu DP nze nali manyi wali mu FDC DP mwe nasooka okuva Mawu mumanyi Mawu ye muntu gwe bajja okugamba seeke yasawo tuyise looni yena agambe ate etya soka mujja munnyonnyolemu atandika olugezigezi n'akavuyo ate President Museveni atabyagala teri gavumenti ebyagala n'oba gwe nga gwe president tusakkiriza speaker bw'atyo agenda kubuuza ebibuuzo buli mujja munnyonnyolemu kati ani agenda okunnyonnyolamu era alina budde bukunnyonnyolamu yes ajafuna obuzibu kyobola baali bakusaininga endagaano ne President Museveni Mawu yatandikira twayogedde ku transition nga
ebitali ajamu wa speaker but President Museveni mukula mu curriculum mbibalo byabala yetaga mau stabilize the north bongere concretize grip je bayina mu north ku northern Uganda yes betaga mau so mbife bitane bisoka ja kwata mu ekimbo prime minister o vice president oba first deputy prime minister stroke lead of government business ne minister of say na mongere kono wa minister wa deputy prime minister no wa minister babigatte bibiri mugambe tezifuda ddana lusogo genda nebyo kati wano lwaki speaker abamu banenya speaker parliament okulumba mawu jada mbulira mazima yusize njagala nya watali straight alita yakugambye nti goli mugenyi sigala mudiro tojanyo mu kisengi kibagamba toyinza kubanga wakasira mukate no osaza naye mbaga nti naye mugenyi bonna bagenyi kati gosobola kubeera papa sisobola osobola kubeera bishop tosobola nobwogenda wali ku lutike lubaga ng'oyerawo buli kaseera nobanga olongosa entebe z'omu lubaga tebasobola olwo batakkiriza kutuukamu so kyengezaako okulaga nti mawu yandibadde amanya NRM ekibiina kyakolagana nakyo nti kiyina saako za njawulo Anita yakuba akajji n'abako saako gyayingidde ne mawu tannaba kati byavuddeyo nabyo bitiisiza bannayuganda buli mubaka okumuwa miliyoni 10,000 okwekubako enfuufu na Uganda bamwaba kati ezo ssente kumbeera eriwo nga bwetambula omuntu bw'atwala gavumenti byonna aba bitutte nfuna muganda wange va mubeera eriwo bwetambula omuntu bw'atwala gavumenti byonna aba bitutte kakati ebyo emboozi mugiveemu naamwe tegasa tejagasa singa omanyi abakozi ba gavumenti abo ba PS baani abamu sente ze babba per month per year singa omanyi abakozi ba gavumenti sente ze babba ebizimbe bazimba buli budget muntu buli mwaka ng'azimba mwaka edi so milioni 10 teziba sente temuba tebali kubyenduulu nalyo senyo yakubye enduulu nga leader opposition yagabana yasijja azigenda kwa bilioni 3.6 bilioni 3.6 ye budget ya senyo gyayo ky'emyaka 5 omusajja azigabye olunaku lumu yo naye senyo nyazo ky'emyaka egi 5 takulimba ku bwalopo ate zisigalawo tezisigalawo bagenda omugulirako emmotoka empya 2-3 wakati bwe banamuzanga lopu zene zabaddemu nga bazisa ebbali bakozi ba parliament bajja okuda nti mukungu nga bamufunira empya ate za milioni 5 ey'ebisatu nga bilioni emugwerako ku mmotoka nga batandika budget ya lopu so byonna tebakulimba bonna buli ali mu gavumenti alina engeri gy'akola ki kati buno obusente milioni nga 10 lwaki bwe bakuba nnyo enduulu anti kakati abaka ba opposition baava ku nsonga enkulu ne badda ku bintuntu milioni 2 President Museveni yawadde abaka na opposition bazifuna wano bw'ogenda okuzannya bagenda nga badde Namibia agenda okuvayo nga alina 15 omugendo lugendo lula n'afuna 35 agenda okutambula engendo nnya ng'afunyemu 8 omwaka ebyo tabiyogera kakati ebyo tebakulimba bonna ekintu kyafuka kyakiyayeyaye kati ensonga enkulu tezoogerwako badda ku buntuntu milioni 10 byegabanyiza ate omuntu w'omukatale wali bw'omuga milioni 10 alabira ddanga anti nerabo kyekigenderwa kyabwe kandi nga Honorable Ssenyonyi ye confusing wakatale naye ensonga enkulu bazirekera ddala ne baba nga tebazikonako eziyamba abantu exactly confusing oli omukatale gwosigale ng'obawagira as simple as that kubanga omukatale omugamba 10 agaane bane banasajja nga babbi nnyo yes batute milioni 10 naye n'atambuza g'ofuna mmeka so kwate budget yo n'ogigaane ogigaane mugitwale emulago sikigende kuliko nti budget ya lopu yonna bagiziza mulago nga lopu akikiriza asaliwo ogameze mu myaka gye n'abeerawo 5 mulago omugulemu eddagala kisoboka ekyo pulani z'abayina obuzimbe bw'obumaliriza n'ebirala exactly byonna baba bakulimba bulimbi nalabye kyankwanzi President Museveni ng'alambuza ababaka faamu ye n'omusajja ng'akyalina energy bannaye ng'atambula naye bo badduka bugusi Museveni muyekera twajjirwa ekizibu kinene mugambye atamba naye badduka bo abasajja breed z'aba Museveni awo bakulya mulamu buzibu nnyo bwakiyekera obulamu bwakiyekera kati awo n'ensaasiramu abamuvuganya
energy gyakozesa kwejo emyaka mabamuvuganya wakiyekera naye afunye ekizibu kimu mu 7 ekibiina kye kifu mu byonna abikoze abadde musajja w'amaanyi byonna naye tasobodde kuleka kibiina kigumu neera after him tewali NRM ekibiina tekisobola yimirirawo nga taliiwo kigenda ggwa ligase tejja kusitwala bbanga ddene kusigala gyazimbidde tewaliwo ekibiina kigenda kusigala kyonna buli omwanyakula bino bonna baliawo buli omwalinda kyanyakula nalira so tewali kibalwanagana tewali kibiina kyebaita NRM after Museveni tekiriiwo mubufuzi President Museveni yakyakikumiddewo naye Besigye kyakugamba ye Museveni wadde tomwagala wadde omulwanyisa naye oleka mwezi nakoza si mwangu nnyo omusajja emyaka 8 okutambula emisinde okutambula nga ab'emyaka 4 badduka buddusi muyekera bayekera abasajja nyakola exercise kikaaki ezo semanyi muyekera amanyi but afunye omukisa mbita lese ekibiina kyebaita NRM after him amawulire amabige enjagala omuwa kigenda kugwa nakyo kyovala nsobola kubeera mu NRM kubanga essaawa yonna eri ku ttaka si ku ttaka nabo bennyini bajja nakwetta tegeza ono yakyabakwata ekintu kya kimafiya kintu kya kimafiya tola bano bamma bafuna nnyo obuzibu abagala ziddemu tasobola kufunira mu mirembe mu NRM mawu NRM byerimu birala tosobola kubuuka eno mu bibiina yaffe opposition n'ofiitingamu nowooza nti tukolenga amateeka bwe galagira kubanga nalaba omubaka w'e Masaka manyi President Museveni ndowooza ayinza omuwa obwa minisita Nammeere nga agezaako okuteeka ku nninga akula ekitongole kya Planning Authority wekitiibwa Muvawala kubanga wekitiibwa ye yali agezaako okunnyonnyola ensi Uganda bagipulaningira batya ko Nammeere nedda ffe twetaaga otunnyonnyola ebintu bannamasaka bye basobola okutegeera ekisooka sente zibbibwa buli wamu n'aluupa abali b'enguzi bonna ewa President Museveni nga buli omu atunula bw'ati olukuŋŋaana lwe lwaggwa abasinga ne bagamba nti ono bw'agenza okukwata ku bali b'enguzi ne President Museveni nga yaboogerako dda nti bwe baba bazibba mubaleke bazimbe mu Uganda ate ye abayingidde otaala n'amalako nalwo oba yali azannya muzannyo gwa byabufuzi okusobola kulobinga bwa minisita no Nammeere bali mu kifo kyamu bo balowooza nti nga bo bapya bakajja nti bayinza okuzzaamu NRM obulamu nabo ne babaako akadde ke bagitambuliramu nga beeyagala bambi nzabuulira mu bige enjagala obawa batuuse kawungeezi nga NRM eggalawo batuuse leeti NRM eri mu kuggalawo obubbi obuli mu NRM toyina bw'oyinza kubulwanyisa n'obumalamu olaba ne pulezidenti atuuka okugamba n'agamba ebyo mubaleke awo kasa bazimba wano bajja mubaleke ababbi bange amakulu yakkiriza ne beera part of his government n'agamba ab'amagye ebyobubbi by'amagye mubirekere CMI tembikwatako amakulu igo baamanya nti kyabalema kati bano Bannammeere ate baleeta amaanyi Bannammeere tebalina kye bajja kukola you see Bannammeere kyabakola ye kyabakola enjoyinge bw'MP bwe bamwoyo bwa minisita naye NRM talina kyojja kukyusa mbu breed empya etya anti agamba nti simanya akituma atya NRM stock empya waapi tebalina kyebayinza kukyusa NRM yafa tuyinza kutereera ne bwokola otya gavumenti ya NRM nga terina kisa nakirabidde ku Nandutu nalaba lisiti y'abatwala amabaati nga bawera Nandutu yagudde mu kizibu mu Kampala ebizimbe bitera ogwa naye gwe wali olabeko ekizimbe ekikuba engineer bainginia bazimba ebizimbe nga tebirimu seminti ne bigwa naye nga bo bakimanyi naye tekikuba engineer kikuba bana abaana bahwiribalo bapota n'abahwiribalo waga mufiiriddemu nga mukaaga omwo Nandutu abadde wahwiribalo bainginia tebakuba bizimbe Nandutu bagamba oba olyanga ne sitaani osalangawo okulya ne sitaani lisanga ewuma empanvu sitaani tekubako omukono kati Nandutu bamubaka omukono kona Nandutu yekka mukaguli era ne bamusiba emyaka 4 bamubaka omukono but indeed it's very bad okukola kye bayita selective prosecution waliwo kye tuyita equality before the law mu ssemateeka waffe nti abantu ffenna mu mateeka mu maaso g'amateeka twenkanankana tosobola kukwata nga ababbi amabaati bali 16 onojjamu omu
nogamba muno yababeera prosecuted asalirwe n'omusango abalala bonna bali ebutaala oba ogenze ku nkola eri e Kampala ekizimbe tekikuba engineer kikuba wakagaali kikuba wakalaayi abaana basitula ekalaayi omusenyu zimbe bekikuba balufiramu mwafidde mukaaga bebakuba ebizimbe mu Kampala. Yes, kati ekyo kiba kimalawo enguzi nga ku bantu tekisobola tuyina ababbi abali ku industrial scale abali ku ddaala eryo eriya waggulu abo tebakwatibwa mateeka. Yes, tekisoboka. Enguzi NRM tekyayinza kulwanyisa nguzi. Ko itajje nagamba nti buli financial ya trillions 10 zibbibwa. Nyamanya kedi eziri mu trillions 10. Byo bizimbe byola bimeruka buli dakiika. Bakizimbira emyezi 2 nga kiwedde. Sente weziri. Kino kino kisobola okosamba nabali mabati mu maaso eyo. Ate kiina. Singa basesetwa ku security either President Museveni ekyagwa. Ebyawedde tebiridda. Nenandutu emyaka ena bw'ojjako remission sijjenga 2.5 ate 2.5 bw'ojjako ebbanga lyamala ku remand 2 n'emyezi 3 bw'ojjako ebbanga lyamala ku remand biki ojja kusanga balina musi omwaka gumu na myezi 8 afulume ojja kubayinza omuteekayo nga gumu bayinza omuteekayo mwezi gumu n'apiiringa then bail pending appeal endowooza eno ali mutaligiddamu simanyi yamanyi era yejjusa n'olunaku lwaki yagiyinga yamanyi manyi okusubira amabaati 2,000 yamanyi nga lwa batwala 5,000 yamanyi. Kati jala tugende ku nsonga y'eggabe eno labye bannamateeka ndowooza okuva mu Uganda Law Society nga batwala gavumenti mu kkooti olwa gavumenti okuwozesa omusajja ono agambibwa okuba nti yatta abaana bali abana kkooti enteeka gye bagitaddemu eggaba ekyo nga bakiwakanya bagamba nti ekyo gavumenti kyekola si kituufu. Nze kankubuli ebigenda eggaba byonna teri kinsanyusa byonna siina kyejayana kutunulako natunulako oyo omusajja Mwoyo Okero nagezaako namutunulako just dakika ntono nempulya nga sobola kukiwanirira kiki sobola kulwawo nga mulaba ayina kanyoomonyomo okusaba ku mazzi okola biki n'omulamuzi enkwata gyakwata Okero Mr. Okero ani Mr. wo gwoyinza okukwata title ya Mr. n'ogiwa Okero of all people. Amateeka siyo gayogera kati yali muyisa ati Okero Okero omutemu bamuyita Mr. Amateeka gano weegali mutemu wagambibwa okuba omutemu tekune bamusinga ebyo ebizibu byammwe mukyali ku byammwembo presumption of innocence. Amateeka gano agakolebwa emyaka egiwedde giyise galabika tegakyatuukana na buzzi bwa misango buliwo kati era twetaaga tugakyusa. Tosobola kungamba omusajja yasala abaana emisana tukubuli omu ng'alaba mboyo naye tumuyite Mr. Atula wano n'obudde bw'abantu bonna sebo weewulira bulungi omulamuzi yambulira oli okyali bulungi nedda sewulira bulungi kiki bampe ku mazzi mugangu ye muwe anaatera nakusaba pizza. Let me tell you nga bwemugoberera amateeka waliwo kye tuyita the natural law theory etteeka erizaale natural etteeka ery'obuwangwa nandise lya buwangwa ery'obutonzi egamba nti nga bwe tuwogeragana amateeka g'ensi yonna naye tumakingenga sure nti amateeka tegakontana na tteeka liri obwenkanya obuva ewa Katonda. For sure okutuuza Okero awo n'omuyita Mr. n'omuwa amazzi n'abeera bw'ali ku laptop bw'atayipinga oba okoze obwenkanya eri abaana bali abaafa teyaguza gumukolako teyaguza burden of proof eri state. That's where you go wrong. Stop that trash. Ebyo ebiteekateeka ebya burden of proof eri ku state and it must be proven beyond reasonable doubt sebyo byenkugamba byetaaga okusangula mu mateeka gaffe. Yes, nete bikyatuukana na mulembe. What are you trying to prove? What are you trying to defend? Omusajja yakwata ejjambiya n'asala abaana emisana tuku. Kati state yakoze na byo. Walabye emmotoka bwe yatomedde munnamawulire. Nagirabye. Akabadde kabonera akakulaga nti Katonda munyiivu. Muleke kuzannya ne Katonda.
kati kigenda kuvaamu bagenda kusalira Okello ekibonerezo balooya bagende mu court of appeal balooya be bajulire nga babuuza oba kooti yali yeetengeredde nga bagamba kooti yali teyeetengeredde. Omanyi independence of the judiciary nti kooti ekisiga eddamu zirina okukola ebyayo nga teri aliyingiridde. Pulezidenti okulagira batuuze kooti eggaba kooti yali yeetengeredde nera agambye ensala esaziddwamu kibonerezo zisaziddwamu kubanga kooti yali teyeetengeredde. Oba bajja kumala okumusalira ekibonerezo bagambe nti American Embassy esabye, American government esabye mukulu Okello ono ekibonerezo agenda kisavingire mu America. Mu America. Kakati ebyo nabyo mukola muli mukuwa abaana bali bwenkanya abattibwa abaana b'emyaka 2 ekitundu. Nze kamba buli emwe n'abafamire y'Okello muntunuulire singa nandize mbadde president nandisasamaza eggwanga. N'okola ki? Singa tewakyali kooti etudde. Ensonga yandigenze mu kooti maasho nandiyambye Okello okumutwala mu kooti nandimutte mu kooti maasho ate yandimaze mu lunaku lulamba sangu andigweredde mu ssaawa 6 kukalabba ne gamulyanga abantu balaba nga nyina ne peni yange ya red ninze kusayininga death warrant nga president ate gandi ekyani mukoleddwako kyani mukoleddwa nga ntudde awo. Leka kuzanyira ku nsi eno gusa abaana ng'asala embuzi. Nimanyi nti Okello talina wadde baluganda wadde talina he doesn't even show remorse. I mean he's not even remorseful nti omulaba ng'omuntu ali being remorseful ye muntu okubanga yejjusa omulaba ekye yakola bwaseka bwakola mwebale ate kati esigedde muziriri mu kunoonya kituufu yakikola. Mwebale mugende munoonyereze byanema n'okulaba munoonyereze. Ensonga lwaki bannamateeka banno bo bagenda mu kooti okuwaabira gavumenti bannamateeka namwe mufune ebirala byemukola ebimu byesonyiwe. Okello tiyitagana mu lawyer amudifendinga. Gavumenti yamuwadde balooya 2 ndowooza basuka bamba nnyonnyola Okello teyeetaaga na lawyer nga yakeera n'asoma nga naawe baakuzaala n'oyimirira nti defending Okello. Okello teyeetaaga human rights. Human rights are for human beings. Is Okello a human being? Lwakinedda ne Katonda bw'omunyagwa alinga agamba nti Okello kituufu ye yasala abaana. Okay, kale si yabasala anti kooti eri mukolo ogwayo. Leero mmwe mujja kufuna ebizibu binene okuva eri Katonda. Abaana emyaka 2 kitundu 3 basaliddwa mumutemu muli mu kumuwa amazzi anyweko alina ne laptop atayipinga biki mbotwa katebe oba katebe katiya nga sirabangayo ba political prisoners nga baleeta mu kooti ne bawa obutebe wadde amazzi ndowooza bate ejjaabwe jannagomola okusinga ku joono okusinziira ku gavumenti. Mwebale naye gwe wandibadde president okimanyi nti ate eggwanga lyandibadde kambu. Nze ensonga y'Okello tenaku 2 mbabuulira kino nkibabuulira muli wano ate mbabuulira mwebyumbikole nze nga nabadde president tosobola kutta baana nekitwala nnaku 2 mwe balooya mbabuulira tenanga amateeka nagasoma nga asigamanyi. Tulina the natural law theory etteeka erisingayo eryoku ntikko eri Katonda. Bano abaana Katonda naye yabatonda nabo ku nsi babeereko. Abantu bana wasalayo n'omu naye n'omutta n'ogenda okomyewo ssa abantu bana gwe nga nawe tukyakuwa obudde bw'okuwa n'amazzi oganyweko aga Katonda tetusobola. Ekyo twandikimaze mu bwangu. America nayo tekulimba. Basuspects ba Al-Qaeda bonna olwamala okuba World Trade Center America nga yabatwala Cuba e Guantanamo. Lwaki teyabasibira ewaabwe? Teyabateekana mu kooti zeewa. Lwaki teyabatwala mu makooti? Eyina suspect wa Al-Qaeda yina gwe yatwala mu kooti. America nayo ereke kulimba. Ati ffe ono tulaga democracy ensi ya democracy. Nze kankudiremu wamma American Embassy munneetegereza omutuuze wamwe oyo. Singa nze nabadde president singa embeera eriwo ndala. Omutuuze wa America eyakola obulumbaganyi ku baana. Singa embeera eriwo ndala nnyo. Naye Katonda gyali mugende mu maaso ne democracy ne rule of law mugende mu maaso. Okello ali innocent kale. Presumption of innocence, human rights,
right to a fair hearing. Awud arutaram patem. Lawyers, please. Mutye Katonda. That guy is not a human being. Anti bagusalancha. Friday. Ne bwana amusalira akabonerezo bagenda bakajuliri. Nze kibonerezo kishinzo kumpa satisfaction ku Okero. Kulaba kalabba wali mu amasasi gavuga. Ne Okero agenda nakujulira, agenda mu court of appeal, Okero ajulire. Yeyongera okunywa amazzi. Abatena musange moroka ziba tumera. Okero yeyongera okunywa amazzi. Mu court of appeal abira abalamuzi basatu batuule, basatu batuule, anywa amazzi. Mana julira agenda mu Supreme Court abalamuzi batano batuule nga bwanywa amazzi. Kati legally bigenda mu maaso eggaba okutwala ekkooti eggaba kyo kyali kituufu. Nkugambye doctrine ya independence of the judiciary ekugambye sigeddamu zirina okukola emirimu gyalyo nga lyetengeredde. Kakati gwe vuunulira bakyali kituufu oba kyamu. President Museveni ensobi gye yakola kutwala musango guno mu kooti zino ez'abantu. Musango guno gwalina genda mu kooti martial. Kooti martial yali ejja kukimala mu bwangu. Nga tewali kuwannaanya. Nga tewali na buzibu ate mu nnaku nga lumu bbiri kooti martial yali ejja kukikuta. Obujulizi bwandibadde bumaze okuŋŋaanyizibwa. Mu kooti martial tewandibaddeyo kunywa amazzi, tewandibaddeyo kukola ki. Naye manya bannayuganda obukuusa bubasumba obujulizi ku ki? Okukakasa ddala kituufu ye mutemu ye yatta. Kubanga oli looya naawe. Nagganya okwogera amateeka mu kino. Aze ngamba simanyi oba yatta oba teyatta. Temutusumbwa nammwe. Kale teyatta muyimbula agende. Mumuloza Katonda taliyo. Abaana bana you slaughter them ng'asala enkoko n'osuulaawo n'osa. Singa tebamustopping ali ready n'okusala obwana ng'abiri. Ne bangambe nti America yayimbudde abawanvu n'abantu. Newe neyimbula ne America ne government namwe sentiments zaffe nazo muzibalemu amagezi. Kati yo nga muyimbula kola ki? Ate America ku munansi waayo. Nkimanyi no bana amali okumusaliija gamba tumutwala asavingire waffe. Nishe mukola si kituufu American embassy. American government kimukola olusi kituufu. Muleke nezine ensi zina these are sovereign states. Naffe tuli bantu. Tulina feelings. That man deserves a punishment here and a heavy punishment. America teyetaga being. American government must not intervene. Chebe kola mpozi kumutwalira byakulya mukomera. Kyekyoka but not to intervene in any way. Niwe mutemu talina kuwadde wa Luganda we yenna mu Uganda. Nabaswala gye bali bekwese baswala. Basoba ne mutwalira engoye empya laptop biki ne baswala. Laptop bamuwazaaki. Jogo Okero joga. Okunywa amazzi nga bw'otayipiga bukooti nga watemudde abantu. Atagira mu mpya buli lutuula. Jogo kutujogera ddala batumaliremu ddala supu. Jogo kujogera ddala mu Uganda bamulengezi. Azifu yasaze bantu. Kudalira bazadde babali abaana. Exactly. Okero ajoga. Nesinga nze mbadde president bwana Okero tewandijoze bantu wano. Nkubuulira nsagala kukweka. Tewandijoze bantu bwana Okero. Nga nze president. Nsiye sasamala. Mwenna mwandisasamadde. Nononya nabo Luganda. Mwandisasamadde abo Luganda sina kyembagaza. Anto ba interrogating obabu. Nedda siri mulalu. But yo Okero teyandize abalaba fannanga Okero. Temwandize mukolera fujjo ku baana. Devil worshippers amugenda mu masabu. Nibagamba gaga walagendo tabana batano josala ngasala embuzi. Okuba oli America odeko laptop onyona amazi ngoganyoti anga. Aza nobanda laptop nga bamuteddeko internet nga communicating ne bali aba America. Kaina alina ku wifi eriko wifi go chogamba nkalu. Mwaba batudda okulika ina router. Beba muconnectize. Eno yebwanyiga gwe banaye. Jogo kutujoga batumaliye mudala supu fete tuli bantu. Kati omunamawulire ye yatumiddwa bwa Katonda akabonero ka Katonda kubalaga nti Katonda si musanyu. Moroka yavudde ringa esiba yatuse negana okusiba. Kubalaga nti Katonda si musanyu kubikolebwa eggaba. Bana abantu bafudde abaana bato. Neno n'amasomero gakyali maggale okutuuka olwaleero. Abaana bato bafudde byonna trash. Omuntu bw'amala okufa toddamu kwogera amasomero maggale biki. Obulamu bw'omuntu kintu kikulu nnyo. Omwana omutoto muwadde chance to live. Mutubulira human rights, mutubulira biki? Kale.
kaninde omulamuzi mpulire Mr. Okero omulamuzi oyita Okero Mr. Okero ate oluzungu luli omanyi ayina accent eri omulamuzi noyita Okero nti Mr. Okero kale Katonda gyali naye naye katulinde kooti akakiiko akalamuzi tulabe kye kanaasalawo bebamanyi okusinziira ku bujulizi obunaabuleeteddwa bebamanyi enjuyi zonna nze ngambye Okero tajja kubonereza bajja kumaliza bagambe nti bajulidde bagenda kujulira tebajja kukoma kujulira bagambe nogamba nti American government esazeewo atwalibwa asavingira eri ffe tukkirize lwakuba ate onogaana bana munono bajja mutwala tetusobola kuwalirako ne tumugaanira ekyo kyonna kizze mu kulwisa nsonga eyo nsonga yaluddewo abantu abafaananga Okero banditegedde nti Uganda tewazanyirwa naye kale Katonda gyali kasa Katonda naye awulira ongambye yensonga lwaki emotoka yaganye okusiba Katonda yabadde abalaga bunyiivu bwe nti omusaayi ogwayiika wano yabadde esobola n'okukuluguka emotoka nettala oyo omu awo naye abasirikale bo babadde sitere n'abyembuka gye bavuukamu nga si ya bulijjo yabadde esobola n'okuttawo looya Katonda akulaga obunyiivu bwe nti balooya ba gavumenti yamuwadde balooya nze sisobola Katonda nze ndi looya I cannot represent Okero ng'ate oli mukozi wa gavumenti nga gavumenti sisobola I can't omuntu alimu obwakatonda bwonna tosobola okuteeka effort yo mu kudefending Okero bale ate nga badefendinga wono ya Jamiru Mukulu naye alina balooya be Jamiru Mukulu yasalako abaana emyaka ebiri balina boyina ku record nibagamba yali muyeekera ebyo bilala oli ayinza okuga simuwagira nyo ayinza ogawe yali anoonya buyinza Okero yadde anoonya ki nsimanyi muleke kutuzanyirako munogenda mukindagate nosala abaana ng'embuzi noswako salono n'akaline kadduka nokakwata nemwe mwogera mbimanyi byembalaatiramu oba omusaaga mu busaazi kikubala fe tulaba kooti ng'egenda mu maaso kale mugende mu maaso muliraba ate okolimye bukolimye nalemunya saagala nsobola ebintu by'obusiru byesaagala nakuwa matunzi sala abaana obasala ngaani njagala onamunyagwa tugendeko Irani, Israeli, America nga yewangamba ekituufu olutalo kalujeremye tesobola enteeseganya ezaaliwo mu Islamabad ekibuga kya Pakistan zaagwa butaka naye bwe nali ndaba amyuka president wa America yagamba nti kibi nnyo tetutuse ku nzikiriziganya ne Iran naye kibi nnyo eri Iran okusingawo kiri ekibi erife Abamerika talina kyeyinza kukola America talina kisukkawo ku byeyakoze kyegenda kukola kisukkawo olwo olutalo President Trump alina okukkiriza aluveemu mu buswavu obw'ekitalo adde ewaatuule America yalumba olutalo olwo nga telwetegekedde bate sijja kuddayo kati olaba bw'otuuka ne ku level egugulana ne Papa Papa yalaze America omanyi ye Papa yakasooka okugumbula President wa America atudde ali mu ntebe nga mwanukula Papa yagezaako yali Pope John Paul okubiri yali America yali erumba Iraq nagezaako okuvumirira olutalo lwa America ku Iraq President wa America Bush yamugamba Papa tomala budde yambala amagandula ago tusinkane mu ddwaniro Pope yaddamu kakati njagala kutegeeza Pope Leo yalaze ensi nti munaddiini totya muntu munaddiini olina okubanga otya muntu ekintu ekikatonda yagambye Trump yasooka n'agamba Secretary of War Pete Hegseth nti ebyosabasaba Katonda tawulira ssaala z'abakalintale abatemu Papa Trump ne bavaayo n'omukolokota tulamulanganze Papa simwagala enkola gyakola ebintu ne Papa n'amugamba nange sikutya gwe Trump nange sikutya Course Trump nagezaako kulengeza gwe ne ku line y'owa Papa tewaliiko bakulondera kwaffe America kibi kinamuwala mpawala but Papa yamugambye nze sikutya naye Papa yavuddawo n'agenda mu Algeria n'agamba tulina okuboola abo ba neo-colonialist abo bawakuzi b'entalo who are neo-colonialists Papa yasigadde nga standinze his ground ng'akulaga nti sitya Trump na America ntya Katonda yekka so Papa tumwebaza he stood his ground ka Trump shayina okumanya Iran tasobola Iran botta Ayatollah supreme leader aba Iran abashia oba buli kibyo kibakoze
so byonna bye wandikoze bo biko bimazeeyo kati waliwo oba tokyalina kyobakanga nakyo. So kati America kyekyo ate abalwanyi bagamba weewalanga nnyo okusookesa ekisembayo. nosoka notalido wawa America yasookesa ekisembayo netta Ayatollah Khomeini. Kaka Trump alina kyagezaako kukola tekiniki nti agala oluwanandala lwe Homs nti wanaaluwa Strait of Hormuz omukutu gwa Hormuz nti waguggala olwokuba amafuta ga China kimu kyakusatu gadde gayitaawo ateeka akazito ku China eyogende Iran. Naye ebyo Abairani tebabitya. Abairani abo tebatya. Iran gwanga lyali liyitibwa Persian paka 1935 bwe lyakyuka ne liyitibwa Iran, Republic of Iran. Ne bajja subsequent ne bongerako Islamic Republic. Ne Iran emazeewo emyaka 13 tetya. So tozagikanga n'ebyo. Trump abasajja tajja basobola abeesonyiwe. Kati aluvaamu atya? Alina kuluvaamu akkiriza aswala alute. America ebeera esigala ekirungi bafunye enteesaganya bagende Islamabad baddeyo agambe twakkaanyiza akibuukemu. Iran kyeyayogera nti tetusobola kukkaanya mu session emu yokka. Tesobola ate kati America kyesibako ekya nuclear eyo fatwa ya Ayatollah oli ayafa. Fatwa mu Baisiraamu kiba kiragiro naye nga babashiya ekiragiro ekiva ewa Ayatollah bakiranga ekya Katonda. Kakati fatwa ye entukuvu ekiragiro ekitukuvu ekyo tukole nuclear w'amasanyalaze abantu bafuna amasanyalaze agalayisi. Aba-Iran tebasobola muyimiriza nti ogwa America obalagidde. Anti America egamba nti bano basobola okwesiba ku masanyalaze naye nga bagenda kola byakulwanyisa bya nuclear. Anti ye kugamba namwe mubiina n'abayizaayi babirina temuli balabe baffe. So ekyo kizibu nnyo America kyerimu. President Barack Obama Hussein yali yabaleka yakanya n'Aba-Iran kamba wenga sente muziteeke mu by'amasanyalaze ebyaki muleme kukola kyakulwanyisa kya nuclear nera mutukirize nga tulambule nga supervising nga amakolero gamu ne bakanya ne Iran. Trump bwe yajja byonna n'abisazaamu. Yes. So kitegeeza nti Trump ebya koota mugalumole talina kyajja kujjayo. Kati Trump bw'aluvaamu kirekawa Israel esangibwa mu Middle East wali awali ne Iran. Israel bwenu nera bajja kuddamu balwane ne Iran nja nkubuulire Israel damage ne causing Iran ne Iran gye causing Israel tewali kyanjawulo. Strait of Hormuz singa America egamba nti njigala kwa olwaleero ndaba mu East Africa ndoza Uganda ffe tukyali ku stabilize ku ka price akatinitini akamafuta. Kenya nalabeganye ebitundu 2.8 ku buli 100 n'amawanga amalala mu East Africa. Strait of Hormuz singa America ereta ekifuba nega nti ngenda kujiggala ebyenfuna biba bisigala wa munsi yonna biba bijja kusanyala. Kati ke kazibu America keina Trump kalina nti buli maanyi gateeka ku Iran gakosa nsi yonna. Buli maanyi goteeka ku Iran gakosa nsi yonna. Ensi yonna ejja kumaliza kulaba ng'eggwanga eritali responsible. Eritagaliza. And not being responsible, eggwanga eritali responsible. Etalina buvunanyizibwa. Etali ya buvunanyizibwa. Erisobola okuleeteka ensi mu kati y'abaga anytime. That is very dangerous. America okulaba bwetyo. America is the leading democracy in the world. Teyandisubiddwa tekiba kirungi kulabwa mu ndabu eyo nti gwanga teri responsible yaba ruffians yabasajja abasobola people who are not reasonable. So Trump ali mu kuteeka America mu kifaananyi ekibi ennyo. Kireka wa Trump n'ekibiina kye kya Republican nga tugenda mu midterm elections. Yes, midterm elections ratings za Trump zisse. But Republicans balikire okuluzinga. So singa yakoma wali kucha Venezuela bandi wangudde. Because bamwayipinga nga ajjeyo Maduro. Yadde ajja kuluzinga kalulukana ka Congress. Aluzinga n'aka Senate. Subsequently bamu impeaching. Kisoboka. Waliwo amalowooza agava mu Israeli. Nga waliwo Abayisirayiri abatagala lutalo. Baga nti ffe tetwagala lutalo. The Orthodox Jews. Orthodox Jews? Yes. Waliwo bayita the Orthodox Jews bana bebirevu. Nga bana benna muŋŋoona wali. Waliwo bayita the Orthodox Jews. Abayisirayiri balina ebirevu bambala obukofiira wa round.
bakkiriza mu mateeka 10 aga Musa. Bagamba ndi Musa Katonda yabagamba tottanga ogenda mu lutalo obotta tobbanga bino by'okukola ettaka lya Palestine obobbi bo bagamba abantu bonna Netanyahu ebikolwa byakola bagamba tottanga tobbanga ne bagamba nti entalo kubakutta okujja Palestine ku ttaka lyabwe kubakubba kyekire Israeli the Jews the Orthodox Jews bagamba nti ebikolwa bya Netanyahu si bikolwa bya wa Katonda. Therefore ye resistance Netanyahu naye gyayolekedde mu kalulu akaddako nti alike naye okuluzinga. Omanyi ensi egenze ekyuka. Israeli bwe yava mu kinyolankoto kyoyinza okuyita Holocaust. Hitler kyeyakola ekintu ekyasamaza ensi yonna okutta abantu ab'obwereere mu millions ne millions. Hitler must have been a madman. Tosobola kutta abantu lwa ggwanga lyabwe nti Baisraeli and Jews and you kill them in millions and millions. It was very absurd. Naye and ekintu ekyali ekibi Israeli yafuna sympathy ensi yonna. Kati nabo batandika approach y'okutta anabone ensi negenda nga ebakyawa nga tekyabawa busasizi nga yabawanga nenga Israeli thriving nnyo ku busasizi obwo kubanga n'obagwe n'olaba ku bawulya story za history ze yakola yataba Israeli million kutta n'abaana abato n'abakadde gwamba nawulyanga n'owessiwala n'okwessiwala noga Hitler yali muntu oba naye yali nsolo oba naye yali okero. Bagamba yalengerera wala nti Abaisirairi abo tebali bangu. No, you don't do that. Not all Jews are bad. Not all Arabs are bad. Not all Americans are bad. Not all Baganda are bad. Not all Banyankole are bad. Mulimu ababi. Kati eri bantu bonna nga babi bonna. Oyinza okusanga Omunyankole n'akuyisa bubi naye tokitwalanga mu nti bonna babi. Abaganda n'akuyisa bubi. Togamba Abaganda ebyobote nti egudu Muganda is only a dead one. You don't say all ebyo tebitakolebwa. So the killing Jews kyekikolo ekyali ekya Sitaani ndowooza kuva ensi eno ekyasinza okuba ekya Sitaani okuva eno ensi we yabeerawo. Hitler yakola ekintu kya busiru nnyo. You can't do that. Okutta Abaisirairi You can't. Kati bana not omuntu olwokuba is a Jew. You can't do that. Bana Abaisirairi ewaka batawagira lutalo. Pressure at home ewaka mu America ne mu Israeli. Ne Bungereza na wana. Ne Bungereza aliyo pressure. Pressure. Abaisirairi bonna abatali Israeli abajuzi bonna abatali Israeli tebawagira ntalo. Majority of them. N'abakulembeze baabwe eddiini bayita ba rabbis tebawagira ntalo. Kati ate baga nti Netanyahu si Baisirairi bali bennyini si Baisirairi abe. Netanyahu ba Israeli ne bagamba they are not Jews. Waliwo enjawulo wakati wa Jews ne Israelites. Waliwo enjawulo nene wakati wa Jews ne ba Zionists. Kati omuyudaya yaliwa Netanyahu bonna Abayudaaya. Naye problem bagamba bano Netanyahu baagala ebyensi kufuga kukola ki aba Zionists. Abo si ba Katonda abajuuyo omuju omutuufu talwanira byansi. Agala bya Katonda eby'eggulu. Kati bo be batawagira ntalo. Yes, naye omuju omutuufu ene Israeli abanjayo kimu before bye bitukuvu. Jerusalem. Yagamaze okubeera Poland okubeerawo Netanyahu bamuzaalya Poland. Poland wo yoga tikinkwatako kasita ngende Jerusalem n'enkola okulamaga n'enkomawo. Kyasinga okwetaaga. Kati banywanyi ba America waliwo ekigambibwa nti BRICS amawanga gaga BRICS mu kimpowooze ge gali mu lutalo n'Amerika ng'ate mbu banywanyi ba America naddala aba NATO baganya okusituka okuyamba. Ekyo si kikulu. BRICS weba mu lutalo yalubaddemu believe me bajja kisasulira. Ate ngaga nti BRICS y'amaanyi Aba-America nti amawanga ago gakola half of the population y'ensi yonna. Ebyo biboozi waliwo population lwetagasa ne economy ge gagirina mu ngalo. Eyawa waliwo population lwetagasa. Embizi ezaala ebyana bimeka? 15. Buli myezi emeka? Buli myezi 4.
ente ezaala ebyana bimeka kimu myezi 9 wali olabyeyo faamu y'embizi emitwalo 3 sigirabanga waliwo population etagasa BRICS eyo BRICS America egimenyamenya egigayagaya nga sumbusa ate nga ye threat ya America kati bagamba muganda wange America egenda kunoonyeza kino nkikuddiramu bwebanga China mbutuufu erina obuyambi bwe yawadde Iran okutta America nkulayira ate certain time nti America ejja kutta abachina nti ebawo obwa ssente obwa tekinologi nkugambye abachina bajja kisasulira China yeegaana ne America ejja kunoonyereza tosobola kutta America and you go unpunished kitu kiriyo kati kwera ensonga yakagolongolo boots on ground tusobola zirabanga mu America avudde mu America najja kuba baga nti balina kujja kugura it's not worth it tekyetaagisa kutta America akoteri mu America kyafiirira awo tekiriyo kitigiza America ina kuvaayo nga nyindo ina kuvaayo asigalenga super power amanya America America super power kwambulenga tobo yagala kujeregamu ne waliwo byerwanirira nga biri worth okufiirira ne betalwanirira kati atulwanirira chick straight of homes oyagala yoki gaji controllinga for what purposes ebyamaguze bitawo byonna nga America efiirwawo ki America eyisawo byenkana ki teina mafuta agayitawo kimu kyakusatu gagenda China agamu gajja mu Africa teina kyefiirwa agamu genda Bungereza teina kyefiirwa kiri awo Trump kyakugamba leo munyago gona bakiri is America gamba nti otalo tuluvudde mu luno ejaluvaamu esoke concentrating ku China enesoka nekolo kunoonyereza ba China ibadde mu lutalo China webo lutalo yalubaddemu ba China ne Russia China lutalo webo yalubaddemu ejja kukisasulira China ejja kukisasulira America tugizanyisanga ebyo tuyinza kigamba China yeetabye mu Iran ndiye yambyeko Iran okutta America negireka never joke tuzanyisanga America muganda nebyesonywa negamba tesobola ekyo tekise ebe kuterese buteresi nga ggulu negamba gwe nzija esawa yonna baba jja kutuuka time bakola ebintu mu China otye but ne China tundaba nayo bagana yo kabejja tezanyirwako kankunjonyere kino kigenga okijja kunze ate n'abatwala bona bakigenga bakijja kunze America ine ebintu bingi nnyo byesobola okukola China ne mukwata ku mutwe musawa na mu 8 ezisooka zokka ez'olutalo America ine ebintu bingi nnyo byesobola okukola China mwena ne mutya ensi yonna nesanyalala bakimanyi n'abachina bamanyi tozanya n'Amerika gwe biveeko ono munyagwa tugenda koma wano leero neyaza tujja kutandikira awo sabbiiti ejja neyaza ne programu yaffe eri gye waliyo tugambyeko okuba omwana ali atutte kaadi saasobola gireke yagenda ndowooza osobola okuddamu n'opulaninga pulezidenti aba muntu w'amaanyi wakuwa appointment olina ogituukiriza ava mu biboozi pulezidenti wagamba jangu tobuuza nti todda mu biboozi ebyo wona wadde osinzira okubeera ng'otulaba ne Munyagwa mu Baraka tugenda kukoma wano olwaleero tujja kutandikira olunaku olulala akuume